Chali kufika media gamba tena joli kasweti buchimu chitambula bulungi muzikola haja Abdunuru Mnyamisha fikruanga eno yifik media program ya the earthquake obunkenke wetogirira ku nsonga ezenjawulo naddala ezo nezibaddewo mu wiki mu ggwanga lyattu ino Uganda neweeru w'eggwanga Uganda bingi bitugenda okuba ntugirako naye nga omulamu omukulu ensi yonna egumanyi naye nyina kusooka kwogera ku baana 205 n'okusoba ab'e Nakanyonyi abaweereddwa obutwa kino nno bw'oba otunuulidde ku baana b'e Kasese nabo battibwa bano baweereddwa butwa kiki ddala ekigenda mu maaso mu ggwanga okusookera ddala ekintu kyonna ekikwata ku baana b'essomero kiba kikutte ku bakulembeze baffe ab'enkya kiba kikutte ku bantu be tulinamu essuubi ab'enkya okwogerako katono ku ssomero ku Ssekanyonyi byabaddewo tulina obulagajjavu nga eggwanga fact eggwanga lye tulimu teriri nnomo nti a series of things have been happening mu masomero naye paka kati nga tetunnavaayo okufuna reports ziyimiridde zeetengeredde era ekyabadde Ssekanyonyi tukyabiraba nnyo n'okusingawo nti jjukira ekyali e Buddo jjukira ekibadde e Kasese mujjukire abaana b'Ekitwamba abaana bamuzibe kati olwaleero tuli Ssekanyonyi so tukyasuubira bingi okubaawo naye bwe kibanga ddala yabadde food poisoning badde sinagirabako ey'amaanyi egiyinza okutuusa abaana mu mbeera ey'ekyokubiri 205 ekyokubiri olumu bwe nkyalako ku ssomero lyange ndya mmere y'abayizi era kyateeka ebutemeyo ine essomero kibujoga sikimanyi mpulira kipya sebo ndi director wa ssomero naye sijja ddikubira kalango era n'omusomesa aba ku duty kiri mandatory nti alina kulya ku mmere y'abaki y'abayizi 1 okwewala strikes eziba mu masomero olw'emmere embi ddala bw'ebambi omusomesa yandibadde akola report nga verifying obanga akakasa ekyabaana nti emmere embi kakati tetwalabyemu keesi ya musomesa yenna omusomesa eyafunye ekizibu babadde baana bokka so awo waliwo obuzibu ekyokubiri gavumenti eno erina okwetereeza mu nkola ey'emirimu amasomero galina okutwalibwa nga priority nti tuba ne school tulina ba school inspectors ku buli town council oba ku buli municipality nga bwe tuli kati abalina okkeepinga nga ba-inspectinga amasomero ago naye cases bwe ziba nga zisobola okubeerawo nga tewali report evaayo eri standing etegeerekeka then bannayuganda twetereeza Honorable Shem eddoboozi lyo lyensinga okwetaaga onoonsonyiwa leero nja ngenda kusaba litabukemu sebo nange ojja kunsonyiwa engeri gye ndi mulangira sebo ogerera wansi naye nga tugusabye twogera kankuwulirize moderator neyanziza njawasooka otumira management ya fik media kulaba nti nelerekkiriza tube nga tubeerawo nsaasira abafunye ebuzibu naye nina essuubi nti omukama akyali naffe wadde tulina ebitusoomooza mu ggwanga era ebisoomooza baganda baffe abeefuddisi naye tukyali bakkiriza mukama waali ebintu ebimu byewuunyisa olw'ensonga omufumbi ono agenda okufulumya emmere prosesi y'okugigoya ogikola ki aba yagiriddeko dda omufumbi ono agenda okutandika osaavinga akawunga eri abaana b'essomero aba yakaliddeko era egubeera mukka mubi naye egwanibadde gumula ekya side effect yanibadde yagabanyedde okiwulira niwe wabanga omufumbi talina side effect yonna yona obanga tiwaliwe batulagira nti abafumbi abakola mu kiyungu olwo side effect gye batuuseeko oba ku bo kuliko naye yafunye obuzibu bwa food poison ebibuuzo bingi ku nsonga nekidda buzzi ku baana kizibu kyakukkiriza n'amasomero agamu ag'ebisulo sijja kulimba balina engeri gye bagula ebintu ebikadde oba ne babigula ne birwawo ate ne basigala nga balaga nti basobola kubiyiwa kyensuba nakyeyinza okubeera side effect ku side endala so nsaba buli abalina ebisulo tukkirize nti abaana bo betuliisa ekyo tulowoze nti naffe tuli bazadde nina kyenjagala okubuuza nga nkuvaako okubeera nti ono afumba emmere kyeyalya ku mmere eyo
muli ayagala gamba nti yali amanyi ekiri mu mmere muntegeere nnyantukize tugaane kuba yandibadde yagiryako nga bw'oyogera omuntu yenna alina agoya akawunga kizibu okugoya akawunga n'otocekinga oba kayidde ekyo tekiriiyo oba ali ogoyezaaokiwulira naye ebijanjalo bino byolina okujjayo n'onyigako olwoba bikoze eki biyidde ne process y'okuteekamu omunnyo olina okulozaako nti omunnyo guno gwenteeseemu gwegwo okanya nti food poisoning oba butwa kye tuyita food poisoning kiri technical kintu kya luzungu nnyo era singa yabadde food poison yandibadde etandikira ku kuuku ku mufumbi ono ebiseera ebisinga amasomero gaddira akawunga ak'omusomesa ne bakajja ku kaaba ne bakazzaako era ne staff yandibadde efuna side effect kitegeeza n'abasomesa tebaakalya kati ebibuuzo bingi ebiri awo ekiraba naye kyonna kyensaba buli adiringa n'abaana b'eggwanga tukkirize tugaane nti abaana bano badde obayisa mu mpisa giwandowoozeza nti n'owuwo bwati we yandibadde abeera neyanziga abali ku Facebook live mwebali kubeera nkwemuli eno ye program the earthquake obunkenke adini tamale henry wamu ne zai hasani musa kula musa muto atali olunaku lwaleero tugenda kubanga tutandikirawo program yaffe nga tonakutandikirawo ku nsonga y'amasomero ago ndi worried ng'omukulembeze ate era ndowooza ne bakulembeze bannange bakiraba amasomero ga gavumenti agasinga n'aga private gennyini ge tulina ebyokwerinda by'abayizi biri wansi ddala kubanga honorable shem woleeta narrative gy'aleese n'omuntu ow'entegeera ya wansi ennyo asobola okukiraba nti ono omufumbi yamala okufumba emmere nejja bulungi oba oli awo ne yeetooloolamu n'amala najja n'atolako ey'abasomesa kati ney'abaana yennyini waba wagiteekamu ebyalwaza abaana naye twebuuze nti mu ereno gye tuliko gavumenti yandibadde ekyalina amasomero nga n'effumbiro oba dometro abaana we basula oba emiryango nga tekuli yadde kamera kubanga kyandibadde kitwanguyira okulaba nti kuuku bwe yafulumye waliwo eyayingidde onaateekeddwa okuba nga yakoze ki so kati kamera ozeetaaga ne kufumbiro awantu awali ebintu ebyenkizo okusomero ngo omulyango ogwingira ku dometry mu dometry oyinza obutateekamu for privacy y'abaana naye omulyango oguyingira mu ffumbiro lyo lirina okuba ne kamera angles zonna 360 ng'osobola okulaba omuntu mu buli nsonda yona kubanga kifo kya nkizo ku byekwerinda by'abaana kakati bannafik media era bannayuganda kankozese akakisa kano bannyonnyola ekituufu automatically naye emmere abaana gye balyako gy'olyako no of course twogere ku byokwerinda kuba kibadde kikulu nnyo era neebaza abafande era ne defense ne chairpersons ab'ebyalo olunaku olwajjo inspection yataking the place bazze ne balaba okwongera okunyweza ebyokwerinda mu masomero mbeebaza nnyo mwazze eryange mwatuuse n'abalala mwatuuse mutereza naye ekyabadde Sekanyonyi ndabye bano babitagaliddemu nnyo issue entuufu already report yavuddeyo neyadde food poisoning could be ebintu bino biyinza okuba byagulwa tutunulira oyo yagula ebintu ebyo temwabadde butwa whatsoever ate ekirala bwe twogera ku nnamba yabadde authentic obadde abaana 10 naye bwe boogera ne bagamba abaana 25 neewuunya ekirala automatically yes baana 2 ekirala ekyobutwa tekyabadde whatsoever tekyabaddemu it was food poisoning abakugu bavuddeyo ne bakitanga food poisoning ndooza tujja kuleeta abakugu naye nga bwe mwogera obutwa that was totally out tekyabaddeyo temulimbalimba gwanga yabadde food poisoning emmere eyinza okuba yabadde eruddewo n'eriwanga yafunye infection omufumbi ole yagifumbiyeko ye bwagiri antuliza nedda tolina bukakafu nti ono tebalina bukakafu nti teyagitesitinzeeko ate tebalina essomero lyonna lyafunye obuzibu abaana abalidde anti bafunye tetulimba bantu twogere ekyoabayizi katono ngenda kubanga ate Eyawadde Media.